Okay. Oli live ku Past Strange 256. Gwe wenna abadde akyaliisa ebijanjala empiso I believe ke kaseera onywere. Tighten your seat belts because wano we tulaga tulabika tugenda mu kaseera akasinga okuba akazibu. Okuva lwe twamaliriza okulonda akalulu ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa January this year, regime ekoze buli kisoboka okulaba nga esilensinga bannayuganda. Just of recent twawulira bayise etteeka ekisooka teri muntu yenna akkirizibwa ku broadcasting na kulanga bivudde mu kalulu. Obuvunaanyizibwa bonna bukwasibwa ekitongole ky'ebyokulonda Electoral Commission ekikulemberwa Justice Simon Byabakama. Wayitawo ebbanga ttono nnyo bannayuganda abakulembeze kizuulibwa nti bangi babbibwa, bagezaako okuyisa ensonga zaabwe enneekusifu ku mikutu nga radio ne TVs. Omukulu akulembera ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya ekya Uganda Communications Commission UCC amanyikibwa nga Nnyombi Tembo avaayo ategeeza eggwanga mbu tewali muntu agenda kuddamu kukkirizibwa kukyazibwa ku TV na radio kwogera ku byali mu kulonda. Era n'agamba omuntu yenna ayina okwemulugunya kw'ensonga agende mu kooti apetitioninge omusango gwe. That was also partly a move to silence Ugandans. Ezimu ku tactics oba techniques ba dictators ze bakozesa okufuga abantu is first and foremost basooka kusilensinga maloboozi gaabwe. Waliwo ensi ezimu nga zifugiddwa okumala ebbanga ng'abantu baba baziba omumwa. Right now as we talk, as we speak, mu Uganda 95% of the media houses zikola bye baziragidde. Newezeesanga nga nti zirina okukola eggulire lino nga liri mu mateeka tebalina kulikola unless nga babalagidde. For example, case in point, mu kunoonya akalulu k'obwa president tewakkirizibwanga kukwata video nga Museveni ayogera mu campaign ze. Footage yenna gwe walaba nga owa Museveni yakwatibwa kampani ye eya State House, era zonna media houses za sharinga ngoyo content nti bo bakolanga content gwe balabanga yayina okufuluma mu public, because bwe bakirekera bannamawulire okukola omulimu gwabwe bo bagukola to the extreme, baleetanga mazima ekintu ekitaasanyusa abasajja bali ne bagamba nti bannaaye obusajja butulabisizza ne babagoba. Twalabako NTV bagibaninga obutaddamu kavaringa mikolo gya NRM ne Museveni. Now mu mbeera yemu ey'okwagala osilensinga bannayuganda, olunaku olw'ejjo Muhoozi ng'akozesa omukutu gwe ogwa X yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti Daily Monitor, we are sick and tired of your constant negative news. We will sort you out very soon. Now, Daily Monitor ataddeyo omukutu n'abagamba nti waliwo ebintu ebimu by'otagenda sobola kulaba ku TV, ku radio n'empapula z'amawulire. Daily Monitor yagoyinza ahead n'etekinga risk n'eteekayo ku mukutu gwayo gwa X. Bobi Wine calls for sanction against Museveni Muhoozi. Omutabani olwalabye eno tweet n'ateekayo a clear warning yataginze at Daily Monitor, we are sick and tired of your constant negative news. We will sort you out very soon. Mu post eno mwabaddemu ebintu bibiri.
first and foremost Daily Monitor abadde ekola mulimu gwayo okureportinga amawulire, teina kureportinga birungi byokka ku muntu wabula n'ebibi erina obireportinga. So yabadde etegeeza ng'etegeeza ensi oba abalabi baayo oba ba viewers baayo, because omulimu gwayo kusavinga bannayuganda with news and credible news. Kati yabadde tegeeza bannayuganda abatasobodde kulaba Bobi Wine yayogedde mu Geneva Convention Summit ne bagamba nti Bobi Wine yasabye Muhoozi ne Museveni baba sanctioning. Muhoozi yabadde mukaawo era n'agamba nti mwabadde Monitor muyitirizza otuwa amawulire gammwe agali negative, tujja bakolako essaawa yonna. Now, after a few minutes, n'ateekayo tweet ku mukutu gwe ogwa X era n'agamba Ugandans who work for foreign media outlets and do everything in their power to belittle and humiliate their own country are going to face consequences. We shall pass a law on this matter. Olwalabyako ne ngamba yes, kati tutandise okgenda we tubadde batandise okgenda oba oliawo tubadde tubaagala. So munnayuganda yenna akolera emikutu gy'amawulire egitali because amawulire agamu emikutu gya wano tebasobola gaweereza. Ekyo kyo ojja kukkiriziganya nange. Ensonga lwaki oluusi nkola video ne bagamba gano togenda gawulira ku CBS, togenda gawulira ku NTV, togenda gawulira ku NBS, togenda gawulira ku Simba radio zonna ne TV, wabula ogenda gawulira from us. Bannayuganda abayina emikutu egyenjawulo ku migatta abayina pages ku TikTok, X, YouTube ne Facebook bebagezezzaako okutegeeza bannayuganda bannaabwe abatamanyi kiri mu ggwanga kiki ekitambula mu ggwanga, wabula zo media houses tezikikola olw'ensonga nti balina ensonga zaabwe. Abamu batya okuluzinga akalimu, abamu batya okuluzinga license, abamu batya okusibwa. So they choose to keep silent newankubadde nga information eba yeetaaga okuteekebwayo. So international oba media houses eziri outside Uganda ze zaatandika okukola omulimu media houses ze Uganda ze gulina okukola. So omukulu avudde n'ategeeza eggwanga nti bannayuganda abakolera media houses eziri wabweru w'eggwanga Uganda mukoze buli kimu mu maanyi gammwe okwonoona n'okutyoboola eggwanga lyammwe, naye mugenda kagenda bajjuntuka, bagenda kuyisa etteeka ku nsonga eno. Simanyi oba okategedde. Ebadde order ni jeshi okuva ewa General Muhoozi Kainerugaba. Tambuza video.